Obuyinza mu kunoonyereza ku bulumbaganyo obwakolebwa ku musumba Alozias Bujjingo butuuka okutwala obulamu bwa driver we, omukuumi we era omukadde w'ekkanisa Richard Mbwediza. Entebe eno mwetudde olwaleero ngituddemu nga saidi era nga siri mweteefuteefu kugiddiza nannyiniyo ng'okunoonyereza mu musango guno tekunnaggwa. Ngenda kukola okunoonyereza nimire poliisi amakubo agagituusa ku mutemu, wabula bwe nnaamala okugirimira amakubo agagituusa ku mutemu nga nkoze bulungi okunoonyereza kwange n'obujulizi mbukuŋŋaanyizza, ndi mweteefuteefu okuddiza nannyini ntebe eno entebe ye, wabula we nnaagimuddiriza ng'ategedde butebe bakola okunoonyereza ku misango egiri sensitive naddala egirimu emmundu ate nga gyatwala obulamu bw'abantu. Gye buvuddeko ennaku 2 emabega, poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga Kalimbira yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti emmundu eyatta jjajja Ichuli Semayiri All Access ey'ekika kya Bastola ye mmundu y'emu eyakola obulumbaganyi ku musumba Alozias Bujjingo. Ng'awo sinnagendawo kansooke mbuuzeemu ku poliisi katono. Poliisi speed gye mukozesa okuzuula ekika ky'emmundu eyakubye era emmundu eyo yakubako wa, senga ye speed gye mukozesa okukwata abeera yakubye, singa Uganda eri wala. Uganda poliisi yeyokka esobola onoonyereza ku kizungirizi kyetatuulanga namu oba kyetalabanga nako naye nga tetesobola kunoonyereza ku mmotoka. Poliisi erina obusobozi obukola okunoonyereza nti emmundu eyakuba ono yeyakubye ono n'ate terina busobozi bulondoola mmundu eyo eri mu ngalo zaani. Bwe weetegereza mu nfa z'abasiraamu ezajjanga zibaawo, buli musiraamu eyattibwa nga waddawo omulala n'akubibwa nga bagamba eyatta Sheyi Bayiga ye mmundu y'emu eyakubye Sheyi Kirya nga kiggweerawo ng'omutemu era sitiru tebamukutte. Bo balungi nnyo mu kumanya emmundu eyakubye, sirina kika kya mmundu just nti oba pisto oba AK-47, wabula emmundu yennyini eyakubye bo basobola okugimanya, naye ate kizibu nnyo okumanya ani oyo abeera yakubye. Nsuubira nti poliisi ebeera ne numbers ku mmundu oba gavumenti eregistering emmundu, era y'ensonga lwaki esobola okumanya nti emmundu eyakuba ono yeyakubye oli. Okusinziira lwe baregistering emmundu basobola okumanya nti amasasi agaava mu eri eyakuba Kirya era ge masasi ge gamu agavudde mu eno eyakubye Sheyi Kiggundu. Naye twebuuza obukugu obwo bwe musobola okukozesa okumanya emmundu eyavuddemu amasasi ago, lwaki si bwe bukugu bwe bumu bwe muba musobola okukozesa okunoonyereza okumanya ani akutte emmundu eyo? Kubanga bw'oba ngamba nti Uganda poliisi erina obusobozi naye ng'ettemu eribadde mu Uganda ery'emyaka 13 ery'emmundu tekwatangako ku muntu n'omu agambibwa okuba nga yasse omuntu, then kitegeeza tetulina poliisi, wadde bagamba nti poliisi eriwo okukuuma abantu na byabwe, naye ate kizuuse nti poliisi terina capacity ekuuma bannayuganda na bintu byabwe. Okuzzaako ku ky'emmundu Bastola, kati tuzzeeyo ku musango gwa Bujjingo. Awo mbadde mpitiddewo obuyitizi Uganda poliisi. Fred Enanga nga nze eyatutte eddimu eddene era obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza ku bulumbaganyi buno, tewali museddeekezi musiru asobola kulumba mmotoka etambula, ng'emmotoka eyo etambula si just mmotoka bumotoka nga bw'olaba zittakisi, wabula ng'emmotoka gy'alumba ya muntu munene nga Bujjingo gw'amanya ayina emmundu nga n'omuntu amuvuga ayina emmundu. Emmotoka erimu emmundu 2 tebagirumbisa mmundu kika kya Bastola, toddamu tulimba. Njagala Fred Enanga okwate emmundu ekika kya Bastola ogenda obaze emmotoka eyitawo oba Subaru oba mmotoka kika kyonna ne bw'enaaba edduka nga kofu ne bwe kanaaba ka pick-up akatadduka bulungi ne bunaabo bumotoka obutadduka bulungi buno bupijoti obwedda, okwate emmundu y'ekika kya Bastola oyimirireko mita nga ziizo otandika osindirira amasasi olabe oba kijja.
abatemu bonna abazze bakola obutemu mu Uganda babadde nga bakugu bajja n'emmundu ze tuyita emigemera wala. Mwe muwulira nti emmundu bagiyita omugemera wala mulowooza nti ne pisto mugemera wala. Pisto si mugemera wala kubanga pisto erina distance kwekoma okukuba era pisto esinga kukubira mu close range. Yensonga lwaki navaayo nemba nnyonnyola nti emmundu eyakuba Isimayituli yali pisto ate ng'eyamwokya amasasi ye driver we yennyini. Olw'okuba nti yamukubira mu close range kyali kyangu era ffenna twakkiriza nti emmundu eyakuba Isima yali pisto. By the way nze nasooka n'okukibabikkulira okusinziira nga bwe nalaba ku mmotoka, okusinziira nga bwe nalaba ku mugenzi, okusinziira nga bwe nalaba empaakinga y'emmotoka namanya nti ekika ky'emmundu ekikubye Ichuli ebadde bastola era nemmanya n'omuseddeekeze yakubye Isima nga yali mukwano gwe era yali ddereeva we. Kakati mweno keesi ate byanjawulomu kubanga mweri keesi eyakuba Isima yali munda mu mmotoka kyokka ate mweno keesi mutugamba nti mwabaddemu ataaka abatemu baateese Bujjingo. Tewaliyo museddeekezi musiru ayinza kulumba muntu ali mu kapasite ya Bujjingo, ayinza kulumba muntu ng'omusumba Alozias Bujjingo gwamanyi nti ayina emmundu nga n'omukuumi we ayina emmundu n'amulumba n'emmundu ekika kya bastola. Abatuuse bwe baavayo ne bagamba nti bo tebawuliranga ku masasi. Yensonga lwaki mwakyusa statement ne mugamba nti baamukubisa bastola kubanga essasi lya bastola teriwoggana ng'essasi lino erya AK-47. Kati mwagala okukitwala nti Bujjingo baamunyigira mu kimugunyu. Ekirala njagala obbategeezaako nti bastola tefulumya amasasi gali rapidi ate ng'obulumbaganyo obw'ekikanga ekyo obwafulumiramu amasasi 15 amasasi 13 ne gatwala obulamu bw'omukuumi driver era omukadde w'ekkanisa Richard nti baagakubisa bastola, nti baagakubisa emmundu ekika kya bastola. Nze kankole omulimu gwange empeera yange eri mu ggulu kambeerulire wadde ng'ate nammwe amazima musobola okugalengera nene mugezaako okugabikkirira naye waakiri ba IGP abaliddewo mu Uganda empya balitandikira ku bujulizi buno okumanya engeri gye bagenda okukwatamu Bujjingo era okumanya nti Bujjingo yali omutemu eyatemula driver we akwatibwe kubanga obujulizi bwonna obuleeta bongera mupiininga kubanga toyinza kuŋŋamba nti Alozias Bujjingo yamulumba na mmundu ya kika kya bastola ng'alinga alumba omuntu ayimiridde wali. Sekondale Alozias Bujjingo ne bw'aba ayimiridde wali tosobola mulumba na mmundu kika kya bastola kuba ekisooka Alozias Bujjingo ayina abakuumi abasukka ku Richard. Nkiddamu Alozias Bujjingo ayina abasirikale abasukka ku Richard era njagala okukibategeezaako bannayuganda nti Alozias Bujjingo ayina emmotoka emuvaako emabega kuva dda amaze naye emyaka ng'egi ng'erimu abasirikale naye nga tebalaga nti batambulira ku ye. Nkiddamu Alozias Bujjingo ayina emmotoka erina kabangali emutambulirako emabega double cabin ng'erimu abasirikale naye nga tebalaga nti batambulira ku ye. Omuseddeekeza alumbye omusajja mu kapasite ennene nga Bujjingo n'ekika ky'emmundu baasitoola ng'eyalumba asanikirya ate ayina yadde akambe ate ayina wadde akasaale yajja na mmundu nnene. Si lwakuba nti gwe yali azze okutta yali asobola okumuddiza lwa nsonga nti emmundu ennene yeeyanguye okukola omulimu gwe wazze okukola n'odda mangu ku bibyo n'ova mangu ku crime scene gwe ne weegendera naye yalumbye omusumba omunene bw'ati mbu yamulumbidde mu kapasite ya Ichuli Semayiri, mbu yamulumbidde mu kapasite ya jjajja Ichuli Semayiri nti ewafiira Bujjingo we walina okufiira Ichuli oba ewafiira Ichuli we walina okufiira Bujjingo. Njagala okukibategeezaako buli omu afuna obulumbaganyo okusinziira ku buzito bwe. Nze Yekolera itongo osobola okunnumba n'akapisto n'onzijjawo okusinziira ku buzito bwange. Kyokka ate tosobola kulumba Frank Gashumba na kapisto kuba ayina abakuumi abakola ki abawera nti omuntu anaakulumba
asooka kumanya buzito bwo mu byokwerinda byo era capacity mwakulumbira. Tewali museddeekezi musiru wansi w'enjuba asobola kulumba Musumba Aloysius Bujjingo na mmundu ya bastola. Kale oba mulumbeko ne mmundu ya bastola ng'atudde wali ng'asumagiridde mu ofiisi afuluuta naye ku luguudo ng'emmotoka etambula ewenyuka misinde. Banne mumanyi sipiidi y'ekika ky'emmotoka ezo, mumanyi butya bwe zidduka. Omwana najja n'akwata akabundu ka pisto jjukirako kakuba kasirisaamu tekakuba lapidi, kati kana akakuba nga kasirisaamu kafulumya amasasi 15 z'eddakiika 15 museddeekezi emala ku crime scene. Enanga nakugaana okubeera poti abasajja bano mwe batowolokokera obubi bwabwe. Bo ne bagenda nga bali fresh bwe novaawo n'ekivundo kyabwe, naye nga ekyekivundo si kikyo, kwe bakutissa obubi bwabwe. Birekere ba Frank Gashumba nga bwe nawulidde bwavaayo bwabotaabotana. Wulira emmundu eyatayikyuli y'emmundu eyabadde ekoze obulumbaganyi ku Pastor Bujjingo era yasse obukuumi we. Obukugumu bwakozesa okumanya emmundu eyatayikyuli. Lwaki si bwe bukugu bwe mumwe mumukozesa okukwata eyatayikyuli? Bonaawe oli investigator, oyagala okuwamba entebe yange nga director wa side, naawe oli side naye mu kyuuti. Otegedde kyentegeeza? Naawe oli side mu kyuuti, mukubba abakazi, mukubba abantu, mukufera abantu n'okucekera embugo z'abakazi. Naawe oli side. Bino birekere ffe ababitegeera. Basiviliani muve mu nsonga z'abagenero, muzirekere bagenero. Poliisi njagala okutegeezaako nti emmundu eya Aloysius Bujjingo teyabadde kika kya bastola. Yongera okola okunoonyereza okulala ng'otandikira ku information eyo gye nkuwadde. Bukadde bwange 20 mujja bonteerako paka omusango guno we gunaggwa. Ejjukira entebe eno nkugambye sigenda kugizzayo paka ng'omukunoonyereza mu musango guno kuwedde nga nnyanjulidde bakama bange abapoliisi alipoota mu bulambulukufu bagiteekeyo mu kkooti. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni alabye nga Bujjingo amuleka amuzannyako firimu binyuma, alabye nga biwooma nnyo. Ko ye temundeka baaba, nange nina okuzannyayo eyange. Munnange obeera Ssenkubuge ye yawandiise script eno nze naawe nga baleeta abawala ku TV mbu baali ba ADF. Mwala ng'atandika nze Nansuubuga mmaze mu bibire Congo emyaka 13 naye baali banzijjawo bantwalira mu mmotoka ya drone ne bannange baliko abalenzi bwe bati twali abawala bwe bati emyaka 13 emabega tewaali mmotoka za drone twalina Kamunye na Kigege Museveni empande emu eyiwa ekisero. Kati ekyo kyekituli kyewalese mu firimu yo, ekyo kyekituli kyewalese mu firimu yo. Okuŋŋamba nti omwana myaka 13 bamutwala mu bibire Congo mu mmotoka ekika kya drone nga by then twalina Kamunye na mmotoka za Kigege tetwalinawo mmotoka za drone. Omwana yakuyiye yaleseemu ebituli, omwana yaleseemu ebituli mu firimu yonna neyonooneka. Era wenjogerera bw'oba abadde oyagala kuvuganya ne Bujjingo mu kuwandiika ate kati gwe wasigalidde eya Bujjingo enywedde mu yiye akendo Museveni. Firimu ya Bujjingo enywedde mu yiye akendo teri kintu kyannyumidde. Nga ndaba director wa ADF akutta omwana gwagamba nti wa ADF amuquestioning about ADF, ate director wa ADF nga ye yeefudde alwanyisa ADF. Era mu kaseera nga kano
kigendererwa kyo kwogera ku ADF. Omanyi Museveni nabagamba alinga omusota gwa Namagoye guno kukirumira mpuyibiri we gugenda eri guluma ne bwe gudde no gulumira mu reverse ne mu forward yonna gulumirayo ye ADF ate yefula lwanyisa ADF oyo omwana okujja mbu ayogera ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bya ADF bw'abanga ddala kituufu yabadde wa ADF nga ebalimba ensi yabadde ayogera na bossi we anti twagenda emyaka 13 ne bantwala mu bibire Congo ne bantwalira mu mmoroka ekika kya Dwele Museveni gwe mubbi ow'amagalo gwe mutemu gwe mukuusa gwe mulyake gwe mukenuzi gwe kizibu ate ogasseeko ekyobubbi amina ekyobulimba n'ekyobulimba era kibeere ku gwe walungi ku gwe abawala abalungi batera okubuuza nakyamawa kakati naye Museveni weebuze natereera wa we walungi ku gwe n'olwekyo ne nominatinga firimu ya Rosias Bujjingo y'okuyitawo eya Museveni n'ekwama naye nkulaba muwulire mukola mpuliramu amannya Umaru simanya Seeka Umaru simanya Sheeka Nadawi simanya Sheikh Yanasi simanya Sheikh Abudu simanya Sheikh Mutwalibu nkulaba otagetinga basiraamu Museveni nkulaba otagetinga basiraamu oyina abasiraamu b'oyagala okutigumbula kati oyina abasiraamu b'oyagala okukwata naye Museveni va ku madiini g'abantu era va ku bakulembeze b'eddiini naddala ey'obusiraamu Museveni naffe ojja tukutukira mu ngalo singa abasiraamu b'owaayiriza nti bayeekera gavumenti yo onaabatuusa okwekyawa ne bakolako obuyeekera obutuufu ojja kumanya omusiraamu omutuufu yaani abasiraamu obawaayiriza obuyeekera obatuusizzaako obulemu balina ebiwundu abamu bali mu makomera abaana bamulekwa naye nga kyobawaayiriza tebakikolangako bajja kujjukira ti naye kino kye batukubira tetukikola lwaki tetukikolera ddala nze natuukako ewaka n'enguba lwenzizizza omusango bankuba ne lwesiguzizza bankuba abalala baguzizza bakuba nze abalala bakoze ensobi yenze sitiiru akubwa natuuka tayimu n'enguba neŋŋamba nti bwe siguzza era sitiiru nkubwa kati kanfuuke mwami musango nga buli kimu mmanye era sitiiru empeera yange ekkubwa ne lwe nneekuumye empeera yange ekkubwa abasiraamu obamazeeko emirembe obawaayiriza obuyeekera si bayeekera wabaddeko n'eddembe lyabwe erikuŋŋaanya abaana baabwe babasomesa eddiini y'owekitiibwa Allah ey'obusiraamu abasiraamu buli lw'obakuba obagamba nti bayeekera eyo gy'olabanga ensigo mw'oyagala okuyita okubalwanyisiza eyinza okumerukira mu bbo eyinza okumeruka obumerusi ne baguba ne bagamba nti atulangira buyeekera kyokka nga tetubukola kale tubukolere ddala nze nkubuulidde mwana wa Amosi va ku basiraamu mwana wa Amosi awummule mirembe kitaawo va ku basiraamu obeevugiddeko ebbanga naye nze nkubuulira abasiraamu tolowooza nti basiru nnyo jjukira bo balina enkola si bakristu nti ono bwakkuba olukyusa ne kuttama eddala akube naye gwe obasabisa embi ku sayidi ne sayidi ez'amatama abasiraamu nabo bajja kugalulira abasiraamu bajja kuva mu mbeera Museveni nze nkubbiddeko bubbizi kubanga obalanga buyeekera bwe batali bajja kumanya nti alabika ono atuyitira ddala kubeera bayeekera atusika tuyingirire ddala obuyeekera toleetera omuntu okubutasigaza optioni
omuntu atasigazza option abeera wa ttabu. Singa ttimba ekutaayiza bweti nga option esigadde si yakugidduka bula yakulwana nayo, obeera mumalirivu. Abasiraamu oyinza obutabalekera option okujjako ey'okweŋŋanga mwambalagane. Eno yitongo nzize ekyamakata nga nekituluma nkyogedde, temuddamu tuyamba nsi eno kubanga yajjula obwetaavu.